Ebya Umar Kakande Owa Zuula Amazima Bibi ono yakwatiddwa. Eno News Park channel, subscribinga, likinga, telekawo bakabwawo mu comment section. Tutandise n'ensonga za Umar Kakande. Bantu bangi bazzenga bagamba nti Umar Kakande mufere era nga ne bloga ayitibwa Rita Kagwa bayinako obutakanya ne Umar Kakande, naye sizeze ensonga eziyinza okuba nti no zaamukwasiza. Ensonga ezakwasiza Umar Kakande Owa Zuula Amazima ensonga ezekuusa ku Akatambi ke yakola ku Sheikh Kigozi ng'agamba nti munnange jjukira nti mukyala wa Sheikh Kigozi yali yamukubidde essimu era n'amurekodinga era n'ateekayo audio y'omukyala wa Sheikh Kigozi. Nankubira essimu nangamba omanye ekiriwo nti nedda nazaalawo yegasse n'ebbaawo n'oli mujjawo ne mulamuwo bagenze ku musawo omuwala bamugobye mu ddwaliro era baagala oveewo, baagala kutta, baagala kusaanya oveewo, nazaalawo takwagala mu maka ekyana ebbaawo yawaddeyo $5,000 n'agamba yenna alemesa mukazi wange okuzaala njagala afe. Kati nga omusawo ng'olwo ayina zino zikalengera eziringa ezalumbuye. Nesawuma nangamba bakusabye $9,000 noonya $9,000 kati ogireete nze ntandika okusukako ebintu bye bali mu kusindikira. Nangamba waliwo eddagala lye bawadde ebbaawo naye eddagala lye bamuwadde anaabe naawe baagala olinaabe oveemu olubuto mwawukane n'ebbaawo. Naye kati gwe Seeka waliwo eddagala lye walabyeko ng'anaaba? Yes, eddagala namukutte nalyo mu nsawo. Seeka? Seeka olekere? Seeka wamukutte n'eddagala? Eggulo. Yes. Wamukutte n'eddagala nga kiki ekyabadde kiraga mbu ddagala? Lyabadde mu kaveera nga liraga nti ssekku eddagala nendiwunya nako nga lyabuwunga nga liringa bikoola nga lyabuwunga baalisekutte ne mugamba ibeezi ate bino nagamba eryo eddagala balipadde ndinaabe naye alimpadde simwesiga. Kati ate nga Seeka anaaba atya eddagala eryo? Nensirika nendizaamu mu nsawo kati wukya ku makya namugamba mbona eddagala eba balikuwadde tunaabeko naffe twandinaabyeko ekyo. Nagamba tonaaba limpe n'okulimpa kati muwerekera n'alikanyuba wabweru w'ekikomera. Mu audio eno omukyala wa Sheikh Kigozi yalaga nti omwami we Sheikh Kigozi yali amukuba, amutimpula, tamulabirira, tamufaako ate nga ne baganda ba Sheikh Kigozi baali tebamwagala. Kakati ate oluvannyuma twalabanga Sheikh Kigozi akoze akatambi obanga baleese akatambi ka video akaali kalaga nti omukyala oyo yali mulogo era ne bajjamu eddagala. Kakati nno munnange ekiringa ekikwasizza Umar Kakande mu bye tuli mu kufuna no ku News Park channel ensonga zeekuusa ku nsonga za Sheikh Kigozi nga bwe tukutegeezezza era nga munnange Sheikh Kigozi agamba nti ono akatambi ke yavaayo n'akola kayonoona erinnya lye ate ng'ebisinga byali byakumuwaayiriza. Ate era n'ekirala ekireeseewo obuzibu kwe kuba nti n'omukyala owa Sheikh Kigozi haki esemba yeeyo oba haki ey'okubiri munnange yeri mu kwegaana mbutekubirangako ku Umar Kakande. Mu bufunze omukyala ali mu kwegaana nti takubirangako ku Umar Kakande. Kati ekibuuzo ne kibeera nti Umar Kakande audio gye yazannya yaani? Ya mukyala wa Sheikh Kigozi oba nedda? Ye lwaki mukyala wa Sheikh Kigozi abeera yeegaana audio eyo bwe bibanga ebintu byali bituufu? Sinakindi mukyala wa Sheikh Kigozi kwessa n'omwami we Sheikh Kigozi bandibanga beekubanya okuba nti nate beefuulira Umar Kakande. Jukira mubaagalana tosaayo kikyo. Tetumanyi kituufu naye ng'ensonga bwe zityo bwe ziri yatwaliddwa ku poliisi era munnange tujja kubeera nga tubikuwa binaggweerawa. Sigala ku News Park channel. You cannot stand up
n'ogamba gundi yankubira nenjogera naye nansindikira video. All those are the signs that shows that you are a premature journalist, isn't it? Because Afande, I don't know how I can just give you my statement on the phone. Afande, you're right. It was on Friday. I found this man on the road. If you represent that statement, what can they do to you? You like him? When you see Sheikh, I'm very difficult to talk to somebody on your phone, you know. So, my brother, let me tell you. If somebody wants to talk to me, what you did, what you did, because these things I don't see, but I want to use you an example, in every person, because you think you did this to Sheikh, Mu mawulire amalala munnange ebya alien skin byandibanga Bibi oluvannyuma lw'okukola show eye London. Okitegeera nno kakati amawulire ge tuli mu kufuna no ku News Park channel mbu yaweebwa obutwa. Si byaffe nga News Park channel tukugamba bulijjo nti tubikuwanga we tubifuna, era tugenda kubeera nga tukuwa akatambi mbu alien skin yaweebwa obutwa, era mbu munnange obutwa buno bwamuweebwa mu kattaweero simanya ke baamuwa ye lwaki tubiremerako. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Alien skin waloko otaategedde muddamu tunuulira ekivulu ky'eyukka ekyo. Waliwo omuwala nzija omuwala oyo yabadde ayambadde ekintu kiringa kya bibomboola. Omuwala oyo nga kiringa kyamagye yamuwadde ne tawulo, yamuseeko tawulo nga yakatuuka ku stage anti bwana nga alien skin tonamanya lutabaalo luno, yamuseeko tawulo nga yakatuuka ku stage anti olwamaze omusikako tawulo n'agikwata yeefula amuggyako ssente amuggyako. Ngenda pa hisitole y'omuwala oyo manyise mbagamba ne mbalabula. Alien skin yalinnya ennyonyi nga talina yadde agenda muyamba eri, era mwozi project yayingidde mu kivulu ekyo n'embeera yonna. Tawulo omuwala oyo akawero keyaseesibye ng'ayingira stage alien skin, omuwala oyo n'akawamba. Muwala mukazi muwanvu era omulaba mu training, nenyimirira omuwala oyo gye yabadde ayimiridde mukwa mumanyi Kimenke namwereza message ng'amaliriza ne mugamba tova yuke nga teweekereza, tova yuke nga teweekebeza. Muddemu videos omuwala oyo sente yadeefula akwata sente za alien, yaleeta akawero yadde eno bw'amesiga amagulu bw'ateeka mu bbanga bwakola bw'ati yalemedde mu luumu ya alien ekiro kiramba. N'amubuuza mugenda ku tiktok ya alien, n'amubuuza naawe ogenda powa wano nti engenda sula wano. Bano babeera ku mission basasule, mwe temumanyi mwana wa Munyarwanda. Alien gwomanyi mu hoteri z'eyuggawe mwasuze nga ku Royal Agency zaabo. Royal Agency omuwala yalemedde mu luumu ekiro kiramba. Alien n'atuuka musajja atuyebuzaabuza ali ku tiktok alaga anyume ne champion gudo n'amwebuusa ku live nga bimusobedde. Olaba omuntu atuuka okwebuusa ku live, omuwala ayogera kino, omuwala ayogera kiri, n'amwebuusa ku live n'amugamba ogenda sula wano nti ye nze naze kusula wano atali mukazi wo. Missionero nene nefe
ffe tubibagamba ne mutabiwulira. Omuwala omanye okwesala sipeya ng'oli wali wefudde oli ku simu nengoga ya Rabbi Mungu tusaasire gye tulaga. Muganda wange omuwala oyo bw'amaliriza ebyo byonna kati njagala mbabuulire kubanga eno message njala etambule. Jose Obuziri n'oyo omuwala abawala babiri eyo tiimu gye baweereza UK abawala abanyamulenge missoni zammwe nzimanyi era muganda wange alien skin oyinza okuba wakutteko kubanga embeera si nnyangu eyabaddewo oyinza okuba wakutteko kwagwadde nagambe kibanda negamba bano abantu si bangu. In a News Park channel, subscribing, liking, aterekawo bakabwawo mu comment section. Sami Owa the Mighty Family avuddeyo n'atabuka n'agamba nti abo bonna abali emabega w'okuba nti no bateekawo embeera ey'okumusondera ssente bandibadde bakikomya mangu ddala. Ono agambye teyeetaaga ssente ya muntu n'omu era talina gwe yalagidde kuba nti naate amusondera ensimbi. Jjukira nti wa TikTok ayitibwa Deno yabadde atandise okuba nti naate akola vidiyo nga bali mu kusonderako Sami ensimbi, wabula Sami agambye nti bonna abali mu kumusondera ensimbi simanyi ez'eddwaliro simanyi ez'okumujjanjaba bakikomye mangu ddala kubanga tannasabako muntu n'omu kuba nti nno amusondera. Sina fundraising gye mmanyi gye bali kunkolera era ngambye addimi wange agezeeko okubistopinga addimi wa page sema mbadde nsobola okukola video wendi mbadde nja gikola obusiru bw'Abannayuganda byamanyira kubasondera ne bibeerawo nga babifugidde mu butamanya nti kubasondera ono walwala nga bamusondera gabalemye kuŋŋaana bikaaya ne babiteera eddagala mu malwaliro byamanyira kwesondera. Kati ebyasama birina mu Uganda babijjanja abakungu babatwala Kenya. Ebyasama tebasobola nabitwala Kenya kigenda genda ekiruddu tekisobola ku affordinga bulamu eyo bigodifaza kitambula mu nsiko omusota ne gukiruma ne bakiddusa ekiruddu tekisobola ku affordinga bulamu bwakyo. Kino kitabani kya mirundi wala jjajja kyokya ebibumba olowooza batwala taata we Kenya mbu nakyo basobola kitwala Kenya era byebyo ebijja okufa obufi. Nze nwanyisa Museveni mbadde ngawo nga nvumirira ebikolwa bya Museveni nga mmanyi ekiddako nti ne we mba nfunye obuzibu manyi wennyinza obuvuunuka. Obulamu bwange buli mu insurance. Mu nsi mwendi ndi ku visa ya investor. Nina ne LF card. Ensi mwendi mulimu eddagala. Bajjanjaba abantu. Nga bansondera ssente zinkolere ki? Baleke kujja kunafuya abantu. Pulidde obusungu leero katankole ne video. Mbubiri awo mbu Bobi Wine mbutannamu postinga balooza Bobi Wine musiru. Nina video ezitrending nga nvuma ne Katikkiro. Kali Bobi Wine agenda nteekeyo posti alaga abantu nti ne bwe mbadde nvuma Katikkiro yabadde ansupporting. Yenze nkolera Bobi Wine. Mbadde ndi Munnayuganda ng'omuntu anyiga ebibi. Nebyo ebyasama teri muntu gwe nakola kikyamu era baasama lwakuba nafunamu kasente. Kabanyiza 5 amazima ogamanyi baagala mbeere mu kiraasi zaabwe ekyo vola abanyize nnyo abasinga ne bakuliyetinga bifundraising kuba bawulira tebamanyi ddwaliro gyendi tebannawulira nti munsondere. Nze nsobola okulwala ne wegguba omwaka nenfa n'omulambo gwange ne gutambuzibwa ne guziikibwa teri yadde awadde mabugo kuba nasooka tegekera bulamu bwange nga sinnalumba bansinga. Omanyi lwaki nalonda Bobi Wine abe pulezidenti wange? Alina we yagamba nti embeera ffe bagikuliyetinga era gwawanika n'ogamba kino kibe. Nze ttaano sinnawanikako kuba nze nzikiriza waliyo abandabirako. Kati saawa zino wembeera mu mbeera bwe nti nga nafuyibwa abantu bannafuyiza
WhatsApp nange ndage nti nafuye olwakiririza musami kuba gyali eyo naye amaanyi gaba gamuggwa 5 ffe tuli bawanguzi n'okukirawo ya buno obulwadde bubabuze era bubabuze oba bwakuntwalira buntwala ku nsi teri kintu kiri fane nga bulwadde bwe buze ne woba ne ssente mmeka 5 era bukumalawo bulo kati nze nabuta nga we sitabuyita era we bugenda okukeera ku makya mulabe nga kibanda butulugunya wa bwereere bunveeko bugende nze ndiwo okugoberera biragiro by'abasawo bwettu betutambudde obadde ku Newspark channel likinga subscribinga aterekawo bakabwawo mu comment section beera bulungi weraba